Amanya endobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Waliwo story gyogenda n'owulira n'olabanga bulijjo ebintu ebiri mu story obanga ebintu ebiri mu firimu z'aba Nigeria naye ogenda obirelatingako in our day to day life mwana watunga ebintu biri real. Eno story gyenkuleetedde olunaku olwaleero ya mwana mulenzi Diamond Platnumz. Ffenna tumumanyi bulungi, is one of the most successful Tanzanian artists so far mu guno era oba eno era gye tulimu abasinga okubeera nga batrendinga mu Tanzania uli ano Nigeria wejja nanti tubadde mu Omale naye nga tufuukidde obuzibu. Naye mu Tanzania Diamond Platnumz akyasinza okubeera nga aseeringa go ge mazima, believe it or not. Then now ne kufollowinga ko ba Harmonize kubanga be bantu abo betuulira okuva mostly mu Tanzania yasinza okubeera nga liftinga bendera ya music industry mu Tanzania supported by his government of course. Naye story gye nasuulidde ku Diamond Platnumz nasooka nenjiwulira story nela like 2 years ago. Yes, kubanga butya Diamond Platnumz ava n'afuuka established artist oba successful artist ffenna gwe tumanyi wano mu Uganda oba n'ensi yonna gwemanyi, yali yagaana okuddamu okumiitinga daddy we amuzaalira ddala biological father oluvannyuma lw'okubeera nti nera story eyaliwo between him ng'akula ne daddy we mbu daddy waabwe yaba neglectinga for one reason or the other. Naye okusinziira ku ndabika taata gy'alabikamu n'okusinziira ku mbeera taata gy'alimu, yes, sikiwagira musajja n'omu ku neglectinga family ye for any reason gy'oyinza okuwa, for any reason sikiwagira. Naye okusinziira ku mbeera taata gy'alimu, okusinziira ku mbeera taata gy'alimu by judgment osobola okitegeera muneera yali mbeera oba obwavu oba financial problems zezamuleetera okubeera nga neglectinga Diamond Platnumz ne baganda be nga bakyali bato. Ne Diamond Platnumz Katonda gy'amuyamba afuuka established artist omusajja omugaga kubanga Diamond Platnumz ndoza ne mu Africa waneeno y'omu ku bayimbi ba ranking okubeera ku top list y'aba rich celebrities oba artists between wano mu Africa kubanga Diamond Platnumz musajja mugaga nnyo okumubuukinga obubuukinzi okujja okuperforminga ku concert oba ku show yonna gye bamubuukinze ajja ne crew ajja ne bamanager ajja ne DJ we kwegamba kiri expensive nnyo okumubuukinga. Naye mu mwaka gwa 2018 oluvannyuma lw'emyaka 2 Diamond Platnumz nga taata wa musuuliridde oba nga tebayogerezegana na taata we oba oluvannyuma lwa taata wa Diamond Platnumz okubasuulawo, taata wa Diamond Platnumz atandika okubeera nga yeegayirira mutabani we okubeera nga musisinkana oba okubeera nga boogera. Awo Diamond Platnumz nga tandise okuyimba nera nga tandise n'ofuna ku ssente, taata n'ava n'agamba owaayi mwana wange nsaba twogere, nsaba tukkaanye zino ensonga, nsaba tukole wano na wano na wano. Diamond Platnumz yakobanga abasooga be bagamba nti be yagaana okubeera nga asisinkana taata we. Taata we bambi teyapowa n'asigala nga insisitinga mpola ng'ayogerezeganya eri omutabani asobole okujja omutabani boogerezeganye oba yeetonda taata yeetonde omwana asobole omumusonyiwa nanti bagamba omuzadde tasobya naye mwana wattu omwana kasitaafuna ssente naawe omuzadde osobya nera weekanga weetondedde omwana gwe kennyini gw'ozaala. So daddy wa Diamond Platnumz yammibwa omukisa. Naye mu mwaka gwa 2018 Diamond Platnumz yamala n'akkiriza okusisinkana taata we oluvannyuma lw'emyaka 2. Imagine nga daddy waabwe amaze okubeera nga abaleseewo, naye oluvannyuma lw'emyaka 2 Diamond Platnumz just one recently mu 2018 yamala n'akkiriza mu public okubeera nga meetinga daddy we nera ne bameetinga abantu ne balowooza mbu embeera ya taata wa Diamond Platnumz egenda kubeera nga egonjooka kubanga ng'obufaananyi we mubulaba obwo omusajja agamba carpenter oba babayita basalamala carpenter simanyi naye akwasaganya bintu bya timba kyemba ngamba asala mbaawo oba kyemba ngamba asala emiti sibe basalamala abo then najja n'akola woodwork oba emirimu gy'aba carpenter. So gyebyo byadiringiramu egyo emirimu ebiri musalamala banena batema emiti okuva mu kibira biki then najja n'akola omulimu gw'obwa carpenter. So atunda wato mbaawo bintu product za nku kale product za miti zadiringiramu. Naye so on a large scale nganze bwenkyogedde nedda on a small scale musajja ali mu kweyiya. So wayamala okubeera nga mu meeting abantu ne bagamba waayo omusajja embeera bulijjo mbi omutabani yaganya mu meeting kyokka omutabani ali successful kati katusuubira mbu embeera ya taata wa Diamond Platnumz yali egenda terera. Naye kisinza okubeera nga kitushokinga
ke kafaananyi oba obufaananyi obulala okusigala nga bukyavaayo tuli mu 2020 oluvannyuma lw'emyaka ebiri ng'amaze okubeera nga bamiitinga naye nga kiraga mbu embeera still taata wa Diamond Platnumz gy'alimu ekyalinga eri before myaka abiri nga tebamiitinga na mutabani wo Diamond Platnumz kati abantu bamu ne batandika okubeera nga bagamba yiyi twali tumanya ati engeri gya mu meetings embeera egenda beera ng'etereeramu naye taata wa Diamond Platnumz embeera gy'alimu mwana wattu musajja alinnya Kabbaasi ngawo omulawo ofaananyi bwakalinkinga awo musajja akutte engugu ye yiyo yakaveera musajja alinnya Kabbaasi omwana azipaakinze wali eri mu lujja zonna zijjudde amafuta naye nga tewaliwo kye zikola z'amaanyi ziyinza n'okutalagira awo naye nga taata ali mu mbeera gy'otayinza kubeera nga weegomba kati awo nange saba mu commenting awo ki kye mulowooza wansi mu comments kituufu Diamond Platnumz kyakola obutasonyiwa taatawo oba obutayamba taatawo olw'ensonga nti taatawo yamusuulawo okumalira ng'okuva nga bakyali bato kati watandise okubeera successful taatawe n'akomawo however nga taatawe mu interview gy'akola afuba ensonga gyawe enkulu agamba yali financial teyabalekaawo mbu abaleke wadduke naye mu kugenda okubeera nga yeeyiye oluusi ng'alemererwa n'okukomawo ewaka olw'okubeera nti ssente zo nga tewali ate n'embeera gy'omulabamu omusajja alagira ddala mbu ssente tewali sinti oba yakikola nga ayagadde baki yagezaako kye yagezaako n'awulira nga ssente tewali kwegamba okutandika okusuulayo obuvunaanyizibwa bwe nga taatawe olw'ensonga anoonya akasente kaleeta tekamala taleeterako ddala ye yamuleetera okubeera nga asigala ahasolinga n'okubeera nga takyakomangawo nnyo waka olw'ensonga ali ahasolinga nnyo asobole okuleetera famire ekyokulya bw'atyo yeeyo process gyaba neglectinga naye agamba ng'omuntu teyaba neglectinga lwa nsonga mbu tabaagala naye kati right now Diamond Platnumz ali bulungi akola taata yamwegayira okubeera nga mu meeting after 20 years yamala mu meeting mu 2018 naye still paka kati obufaananyi buli mu kuvaayo bulaga taata wa Diamond Platnumz sajja watunga ali mu mbeera mbi ekyali mbi nnyo ate ng'omwana tumulaba asilayinga n'omwana we waffe wano e Uganda ennyumba mwagiraba kuwuli nali nja uploadinzeko wano ku SMX Media solo scrollinga mu stories wansi awo nolaba ennyumba ya Diamond Platnumz we yali ng'ali mu girambuza Zali Hassan nyumba nnene gaggadde eriko swimming pool emmotoka ziri awo wansi naye ye ng'omuntu katugambe oba yasalawo okubeera nti nera ekyataata kyo taata watulekawo naffe tetulina nnyo kyamanyi kyoyinza kubeera ng'otugamba naffe katukole kino so kiri up to you mwe aba SMX Media subscribers okukomentinga awo wansi ne mumbuulirako kituufu Diamond Platnumz kyakola gye kiri oba tekiriyo kituufu taata asasulira ebyo byakola olw'okuba neglectinga Diamond Platnumz aleme bayamba oba kikyamu Diamond Platnumz okubeera nga neglectinga taata wa amuleke mbwavu yasigala eno ng'ali amasa pene Zali Hassan amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera yagadde story yange gyenkoze kankusaba mbe subscribing o liking ato commenting wano ku SMX Media leme kubeera ng'omesinga kintu kirala kyonna wano ku SMX Media MCSMX I sign out.